obwoka mu abaana abawere abakazaalibwa, kino nno abaana b'obuwala bandikitaddeko nnyo omutima, kubanga oyinza okuba tonnazaala naye nga bagamba tosekerera wankenku ng'owanise. Mwana w'obuwala yenna yandeetaaze okuwulira bino era n'abikuma butiribiri. Tuzze twogera ku byogero gye twatandikidde, gye twogera ku baana abazaaliddwa, twogedde ku bwoka, tukoze kine mu butongole. Kati eddagala ly'obwoka eri omwana omuwere. Omwana singa aba alina obwoka, wandibadde omufunira embutamu, n'omufunira namirembe, n'omufunira akatakula. Eddagala eryo olina kulifumba n'owa omwana oyo oba afu y'akajiiko oba amatonde 8 emirundi 3. Eddagala eryo balinyikamu engalo, amatonde agajjira ku ngalo omwana g'abeera anywa. Obwoka mu baana, ofune embutamu namirembe, ofune akatakula, olifumbe onyikemu engalo, omwana oyo obeere ng'omuwa amatonde agava ku ngalo zo nga bwe gamutonya mu kamwa. Akati ekirala era nga tukyali ku bwoka, mu odi eri twayogedde ku kisagazi, ekimuli ky'ekisagazi ekiganda, ekimuli ekyo okukyokya ku manda n'okifunamu evvu. Kati ensaana eyo ey'evvu ogiteeke mu bizigo, kati omusiige ng'ova ku mutwe, ng'okkiriza bw'oti wonna ku lubuto bw'oti omusiige, obwoka bujja kuwona. Twabagambye era nti singa abeera yavaako olulera akalera, era akalera ako kennyini ng'omwana alumizibwa obwoka, era osobola okukamusiimuula mu kiwato munno mu bwotyo, abeera ajja kutereera, wabula akalera ako era oddamu n'okatereka bulungi. Okitegedde? Kati eddagala eryo ery'obwoka bwe lityo bwe liri. Kati twagala tubawe era ekyokuyamba ekirala. Singa ozaala omwana ne yeesika, bino bye tugamba omusujja gumulinnye ku bwongo, omwana ne yeesika, funa olunyereketo, omwana nga yeesise, funa olunyereketo, yenga ebikoola. Waliwo okwesika kwa bika bingi. Waliwo omwana gwe baga nti eno yaabwe, waliwo omwana gwe baga nti eno nsimbu biki. Ne kati waliwo olumba olukuba omwana nga tekibaddeewo, omwana muto oba muwere oba yakava mu buwere, olume ne luba ne yeesika. Kyemutera okuga nti omusujja gumulinnye ku bwongo. Kati funa olunyereketo, ebikoola byalwo, biyenge, ne mu kubiyenga tossaamu mazzi. Kati ntegeeza kubikunya, kuba bwe nagamba okubiyenga ojja kuteekamu amazzi. Kati bikunye bulungi nnyo ebikoola by'olunyereketo, nga bw'obinyiga bw'oti bisobola okuvaamu amazzi. Kati eddagala eryo eriva mu bikoola ebyo ng'obikunyiza, olina kukunya bingiko. Kati litonnyeze ku jjiiko, oyongere okamule ng'okamulira ku jjiiko, okamule ng'okamulira ku jjiiko, oyo supu oyo omuka oyo nga temulimu mazzi. Kati omwana muteeke mu kamwa oba ku lulimi, ojja kulaba omwana nga ateredde. Okitegedde? Ojja kulaba nga omwana akoze eki? Ateredde. Kati ate bwe tudda ku bulwadde bwa yaabwe, obulwadde obw'eyaabwe tubwogeddeko eri mu byogero, mu biki, mu vidiyo ezisoose. Ne twogera eyaabwe, twogedde ku kinabbu by'ennyonyi ey'owaggulu ey'owansi, ffenna tubyogedde mu odiyo ziri ezasoose mwabiwulidde. Akati singa eyaabwe ebanga ekubye omuntu, eri twababuulidde enkola n'eŋŋema naki, eŋŋema yaabyo.
Mpozi kye twerabidde mu audio ziri ezasoose ku kinnabbubi ky'omuttale twerabidde nnyo. Twakyerabidde nabbubi eyo nga ogenda okugema yaabwe. Nabbubi eyo ey'omuttale evumula etya yaabwe era egema etya yaabwe. Mu audio eri twakyerabidde. Twagyogeddeko bwogezi ng'egema era ng'evumula eyaabwe. Twakyerabidde. Kale bwe tunadda tujja kubabuulira engema ya yaabwe. Kakati kati kambaweeyo ekikolo kubanga ebya nabbubi biri biwanvu. Lwe nnajja obulungi nja kubalagirira nabbubi eyo egema etya yaabwe ate evumula etya yaabwe. Kati kambawe kino ekyangu kubanga kiri kyetaaga kulandaga audio number. Kyetaaga kulandaga audio number. Kati eyaabwe ekubye omwana tugambe oli waka ekubye omwana amangu ddala genda ofune ekifumufumu, genda ofune evvu, funa ebbombo. Ebbombo lituyita akajjula, funa ebbombo. Eddagala eryo kikugambye funa ebbombo, ekifumufumu, ofune evvu. Kati eddagala eryo olina kulikamulira mu kamwa. Okitegedde? Olina kulikamulira mu kamwa. Olina kulikamulira mu kamwa, olina kulikamulira mu kamwa k'omwana akubiddwa eyaabwe. Akatundu akasoose tusoose egamba omwana eyeesise. Omwana singa yeesika eddagala ne tulibalagirira kyawufu. Yinza okubeerawo omwana ne yeesika. Kati ke katundu ke tusoosaawe mabegako. Kati wano waliwo kye tuyita eyaabwe. Eyaabwe wanula omuntu n'emukuba n'alaliira. Ayinza okuba ayimiridde, ayinza okuba badde atudde, n'emukuba n'alaliira oba n'emuvuunika. Kati ye foomu ye gundi yaabwe yennyini eba yeeraze. Kale ate wali okwesika omwana asobola okuba mu buliri nolaba omwana n'alambaala lumu, oba asobola okuba yebase wali nolaba omwana n'alambaala lumu n'azoola amaaso. Kati kyawufu ne yaabwe eno n'enkuba gye bikuba, yaabwe yeekuba bukubi ne waba atudde n'agwa eri oba kyabugazi oba nga yeefuumise. Kati tuli ku yaabwe. Lye eddagala lisoose obbalaga libadde ku mwana kwesika. Kati wano tuli ku mwana eyaabwe. Eyaabwe mukubye funa ekifumufumu, evvu, ebbombo. Eddagala eryo likamulire mu kamwa k'omwana oba akooyo gwekubye. Okitegedde? Mw'oba okamuliza. Mpozi n'ekirala era kye twabadde twerabidde mu byogero wali nga tubibalagirira mu audio ziri ezasoose. Twayogedde ku lweza n'ebbombo. Olweza n'ebbombo bye bisooka w'ogenda okunyigira omwana mu lulagala w'ogenda omunyigira oba mu bbaafu by'osooka okwaliriramu. Kati ekyogeragano ke twerabidde akaddo ke bayita namirembe. Mu kyogero ekyo oteekamu olweza n'oteekamu namirembe, olina okuteekamu mutasukka kkubo, n'oteekamu akafansonyi, n'oteekamu empoza, n'oteekamu n'akawulira. Kati eddagala lyo tubadde tulyerabidde. Akafansonyi, empoza twagyogeddeko mu byogero, ne twogera empoza twagyogeddeko, luza n'olweza twalwogeddeko, ne ebikolo bye twerabidde akafansonyi, ne twerabira mutasukka kkubo n'ennamirembe. Kati eddagala eryo libeeramu n'akawulira. Kati ekyogero ekyo kiyambako omwana okubeera ng'omuwulize mu maaso eyo ng'akuze. Mpozi lwakuba n'akawulira kano bakateekako ko mu kasoko, omwana bamutonyezaako ko mu kutu ettonde limu akawulira. Mu kyogero ekyo omwana bakateeka mu kasoko, omwana bamutonyezaako ko ettonde liba limu mu kutu.
era omuzadde wamala oddimutonyezaamu ng'agamba omwana wange ompulirizanga kati ebyo byonna byama bye mbabuuliddeko. Kati eri eddagala twabadde tulyerabidde, okitegedde. Kakati mu baana nsuubira okuba nti ekyo kitegeerekese bulungi. Mu baana abawere, abaana abazaaliddwa, kikolo tukibawadde, n'olwekyo eddagala eryo mulikwate butiribiri kubanga lijja kubayamba era lyayambangako nnyo mu bantu abatudde mu mbeera eyo. Abakuume Liisodde Neddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.